kirya. Mama takuba. Wai. Kiyinza kutandikira ku nze. Twala wai. Bw'aba bw'ali tamuvaako. Twebaza Mukama Katonda nti enkuba ekyatukuba era tumwebaza olw'ekiro ky'enkuba kyasobodde okutuwa. Ketonye. Abamubeera mugira mwesootinga mugira mukyawanise naye mu ddakiika 10 mugenda kujjayo naye nkyabakkiriza. Nedda bannaffe tubaleke ate awe bannugu. Nze omunze ngamba bajjeyo era nze ndaba embeera ne ngamba bakole ki? Bagira bawanise akaseera bwe kanaatuuka nja bagamba bakole ki? Nja kuba nkalaba. Wabula abayimiridde wano tuveewo na oli etalina ttabu ali ku mpagi. Bati mbaniriza mu kitundu ekyokubiri ekya programu kooti y'amaka wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga naye omunyenye ya ggwanga naye nga mulongo 2 essaawa abeera ku radio Star FM buli lwa Mande paka Sunday manya buli lwa Mande paka Lwakutaano okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7. Banywanyi bwe mwogera enkuba n'ekya kati nsaba tusirike emirimu emirala gigende mu maaso. Bwe munaafikka mujja gamba nze nti mulongo twakoze eki naye ng'obudde ffe twabukoze eki. Bw'aba owulira ng'enkuba ekyakkuba teri akutumye kujja mu nkuba. Kyebegamba bakola ki? Fa mu bano banna okusinga obba wogganira ogende weggame. Ye agigumidde tugende mu maaso. Si bwe kiri? N'olwekyo awulira nti tajagala enkuba agende yeggame. Awulira tugenda mu maaso asirike tukole ki? Sigenda kuyimuka mulundi gwakubiri bwe nayimuka ogwokubiri nja kuba nkola ki? Waliwo yayingidde nga tannaweza myaka 18. N'olwekyo abali bano tuli bantu baki? Nenyongera okubaaniriza olwaleero mu kaseera ak'essaawa ey'okubiri ntiddemu. Naye munsabire programu tugimaleko bulungi. Kakati wemuli anti obuzibu ate manjagala okwogerako nabo kyekizibu kyokka. Yani maama Umaru salamu alaikum. Salamu alaikum Umaru. Kutoledde salaamu Umaru naawe. Ekujjako nga nange nyina kye nneenoonyako. Ekyo Isaac ndabika nyina kye nneekola ki? Ate ani abanenya Umaru? Mwenna mugamba yamulemeddeko nasirika ati awo ani yamusala ekimemeya kale okusala kuli awo naye ate ani yamusiba? Yesiba mumumanyi? Yesiba ne duleedi. Ebenda kubisekera naye maama oteekwa okuba nga obonyeebonye mukadde wange. Oteekwa okuba nga tolinawo tatwalanga Umaru. Nanzirukako nandekayo ndwadde nandekayo nze omulamu. Bakujjanjabe. Onzijukiza nabanyumiza abalalu Ankakimu be yavuga. Saba banyumiza ku mmotoka. Kimotoka kyaffe weekiri awo bakiyita Nuwa tukendeza amaloboozi. Babi nsaba atalaba onoonye position w'olabira naye ekigambo bw'okyogera nti tolaba teri agenda kuyimuka gw'olabe. Nsaba kikome. Ankakimu ng'ateeka abalalu mu mmotoka gwali musomo gw'ekireka. Kumbe mulimu abajjanjabi abatali balalu mu mmotoka omwo munda. Ankakimu ng'alyoka asensebula emmotoka amanyi avuga abalalu bokka. Omulamu nga bwavuga naye ssebo ng'otuvuga nnyo bw'agamba kwalina oyo musiba emiguwa. Aganda avuga bubise bwe emmotoka ogikuba kuyimubinja ye yenvuga
siina kyakkola. Emmotoka eyiyo bikaseera erina okukola saaviisi erina okutuuka emipiiso kabuzooba bw'otuula mu mmotoka eno mugamba nkakimu ng'ovuga sipiidi mama Sala gw'otudde ku mupiira awo wotudde weweekola bwe wati naguma munnange omusajja ng'amugamba ssebo osooka oyimirireko wano katono neetawuluzeemu kumba ayogera mulamu kimu alowooza mulalu yakola ki abondoza bwe bamuwoganira ennyo engeri gye yalimu yekka nga yabavuze bona n'abagamba musirike temumpoganira bona musirike abali mu ssebo ng'otubogolera bulala kwoli ate kweba bakutuusa nagenda kuterawo ku muguwa ali ku mulamu naye mubebasangako abaana benkola nabo nti bakola kye balina okukola naye waliwo ne bw'oba osasulwa kyotasobola kukola kye. Tulina ennyimba eziva ku bantu abamu ne zirondobereza oba ne zikwata abagezaako abayambi weebale nnyo naye tewali yali yeeganyiza n'agamba twabadde n'omukyala ematuga buli amujjanjaba aziba amaaso baakaziba basatu naye omuntu ono agamba amasala nze yo sigenda musitula sigina gye mumutwala nange bwe nafuna obuzibu obwo naye ne tugenderayo. Mama Umaru yatandika atya? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizza mwenna abooluganda bamaama ba Umaru bataata ba Umaru kubanga Umaru nze ebiseera ebisinga siba naye nzija bugizi ne musisinkana ne muwa kye muwadde nenzirayo ate okunoonyeza banne abato fiizi abasoma naye mbeebaza nnyo abantu beekasana ne Luweero mwebale kunderera mwana wange kuba nze mbadde simanyi Umaru waalya simanyi Umaru bwasula simanyi Umaru mbeera ze naye nga buli lwe nzija mu ttawuni musanga mulamu ekyo nenkyebaliza Mukama nenkyama wenkyamye ku dduuka nga Umaru mwamuwa erinnya akalalu kammwe akatayina ttabbu emabega luli nga yakatandika yalina obuzibu ng'akuba era ng'akanga naye nnina omwami omu oba waali wano bataliiwo anaabamulabyeko amunneebalize mwami Kisagala ery'emmanga ku lw'ekalongo omwami oyo akwatiridde nnyo omwana wange naye nga yandaba bulabi nga tammanyi wabula bwe namuyitiramu embeera za Umaru n'akwata ennyumba n'agimuwa ku tawuni kuno n'aŋŋamba maama Umaru omwana oyo yeebakaawo nange simanyi bange bwe balibeera mu nsi eno era simanyi alibayamba omwami oyo bw'aba taliiwo wano mwebaza nnyo akoze omulimu munene nnyo ku mwana wange kati Umaru okutandika kwe mubadde mulaba mulabe bw'alya amayirungi bw'anywa enjaga naye ng'ebyo si bye byavaako Umaru okutabuka. Umaru yali Kampala ekisaasi nga gy'apangisa. Umaru yali ayize emmotoka ng'era avuga n'atwala abantu mu kibuga banne be yakolanga nabo abo be bayimba n'ab'emmotoka ne bamugamba twalayo olutu tukuweeyo kasente. Umaru nga mulamu n'avuga abantu n'abatwala. Umaru atandiikiriza ayina ennyumba we yali asula we yali apangisa ey'ekisaasi kati bw'apangisa ennyumba eyo ng'akyali muntu n'afunayo munne bwe babeera ne baŋŋamba Umaru yafuna omukyala gonze kirungi olwo nze nga siri naye nali Masaka eyo nga gye ŋŋenza okuyiyiza n'abaana bange abato basobole okusoma kaakati bwe nagira n'enzija nasanga omukyala agenze olwo Umaru atandikiriza okutabuka nze simanyi nzize kulaba mwana kuba nanoonya namunoonye ne baŋŋamba ali eyo kisaasi naye Umaru omutwe gwe gulabika guliko ekikyamu ne munoonya Mukama nannyamba ne mulaba omuntu ayimiridde wano vaayo banna bali mabega balabe era nagenda okutuuka ku Umaru yandaba nga maama we n'agenda ku dduuka n'agenda ne mukulu we waali awo omuwala n'agenda ku dduuka n'atugulira ebyokulya n'atugulira soda ne keeke ne mugamba nawulira wawasa maama aliwa n'aŋŋamba omukyala yagenda ne mugamba yabaaki kati banne ne batandika okunzibirako ne baŋŋamba maama Umaru alabika omutwe gwe si mulungi n'aŋŋamba omukazi yagenda twazaala n'omwana n'afa yamalawo omwezi gumu omwana n'afa naye omukyala akageri ke yalabanga embeera z'omwami ng'omutwe gutandise okubaako sooti
n'atya ye n'amusegulira n'amuleka. Umaru n'abeerawo bw'atyo ne mugaa naye twaligenze mu kyalo olwo nga njagala muleeta eno ne mugaa walivudde mu kibuga ne tugenda mu kyalo n'atambuliriza n'agamba kale tujja kgenda maama ne nvaayo nalina mukwano gwange awo kavule bwayise n'ensulaawo nasulawo ennaku 2 nali ndi awo Umaru ngazze nga ngamba maama oba twaligenze mu kyalo. Umaru oyo namuzaala mu kyalo eyo abamanyi eno saidi zeeri Lutuula gye namuzaala ye namuzaala omwana omu. Kati kyenva mugamba tugende nkutwale nali simutwalanga waabwe ne mugaa tugende nkulageyo ne tugenda. Umaru ng'ali awo kale ng'ayogera ebintu tebikwatagana ayogerayo 2 nga bituufu ogenda okulaba avudde ku mulamwa nga avudde ku mulamwa nga tugenda nga batwaniriza nga bamuwa amannya nga tuvaayo. Umaru ng'addayo ku kibuga yajja ne mukwano gwe yamuwerekerako ngamba maama kanzireyo nkole namugaa naye nga toli mutereevu nti maama tewali buzibu kanzireyo nkole nga Umaru addayo Kampala nange nga nzirayo okunoonyeza banne fiizi. Kati nali ndi eyo nga mwannyina zankubira essimu yali asula wano opposite wano ne ku Bukenya wano nebaza n'omwami gwe bayita ni mu China ali opposite wano yakuuma nnyo Umaru olwo Umaru akomyewo ogwokubiri mu kibuga avuddeyo olwo bitabukidde ddala afuuse omulalu awedde. Kati mu kujja kojjawe yankubira essimu n'aŋŋamba Umaru atuuse wano nga bukya avudde Kampala ne mubuuza zaatya embeera ze ziri zitya n'agamba baaba Umaru kirabika omutwe gweyongeredde ddala atabuse. Kati kyava amubuuzabuuza n'amugamba ozza otya n'amugamba kojja ntambuza bigere navudde Kampala ssaawa 2 ez'ekiro ntuuse wano ku 11 naye obwedda nzija ntambula nga mpulira omuntu anvaako emabega nga mpulira ebigere by'omuntu. Kati bwe ngezaako okutunulayo bwe nti nga ndaba omuntu ali mu bintu ebiddugavu ate ngenda okulaba sikyamulaba nze n'entambula byange n'atuuka awo lweddalu nga likuze n'akola effujjo kojjawe yali apangisa emmere y'abantu atoola butozi ng'alya ng'olwa alya emmere y'abantu nga 10 omuntu omu eddakiika 2 ng'agamba enjala ennuma. Kojjawe n'agamba nze ngenda kusobola nti ali mu ttawuni munnange n'ampita ne tubeeraawo ne Umaru ne tubeeraawo n'enjiyayiiyera ng'omukazi bw'abeera mutwaleko wano mutwaleko wali ng'omutwala ate ye yakulekayo omulwadde afulumanga agenda okufuka takomawo oba obusente ne babulya enkoko oziguze nga bajjanjaba kuggwe bwatyo Umaru ng'abeeraawo bwatyo ng'abeereramu eyo embeera olwo nga tumukuumira wano mu ttawuni Kasana. Maama Umaru manyumiza omulaba omulala omanyize bwe mba twala temuwulya ku rediyo nga mpita nti leero mpita balalu bwe muyinza okuseka ne mukamala. Kakati omu baali bebase mu nnyumba kiro bonatandikiriza okuziba ettaala bazijjako ssaawa 4 naye bwe mubaamu abalalu ennyo tulina gye tuwanika ey'omukono nebeera waggulu ngagamba ddala gwe Kamulongo. Ondaba nze nakulabye dda naye nga buli kiro alina okugamba ettaala ebigambo naye kyatuyambanga ng'ayogereramu abajjanjabi bye bategeera. Olowooza onna nsobola ku Kamulongo nze omukazi eyandoka gundi ne gundi olowooza omusobola agenda ku makya ne yeeyambula n'ekiro naye kyansesa nga bamulikodingidde kuba nti alinga ateyalalukira kunze okuva lwe nabatwala buli kimu akakoko Kamulongo bwe kaba akayita gwe Kamulongo n'akakanyigira kasooli. Kati waliwo awo ebbali ebiyumba by'embizzi yalondamu ekibizi ekino kati nga buli kaaliddeko kyokka naye musiraamu yeyisa n'agenda naawe ekibizi kiri awa Kamulongo era n'agamba Kamulongo njagala ogejje naseka bataine ngamba nakwemunsi bannange naye ebizibu by'ensi eno bingi kyova olaba mbagamba bannange nti wetubeera wano tulaba ebintu kati n'obeera awo ng'ebyana byo gyebiri ewaka biramu oba tewali kawunga oba gyekaali naye kasita gyebiri biramu biguluba ogenda nakuddayo bikuba nga byayenjedde n'olujja tebirikoze eki tebirweze naye nga wano waliwo munno
amuyina amuzinze bw'ati atuuka n'okusaba nti mukama bw'aba nnemeredde mutwale eyadduwa osobola ogisaba ku mwana gwe wasindika tuyise emikono mu maaso banywanyi kamakyalitakuliza twebaza akatono mukama katonda katuwadde nga bwe tukayanira ebinene bye tutagenda kufuna okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah manya gange twebaza bannaffe aba Ira Petroleum Jelly twebaza Shanta Beauty World Wakaliga twebaza n'emikwano gyaffe abamulongo Garments esuuti z'abaami amasaati empale engoye z'abaana abalenzi tukolagana n'abaana balenzi bokka mulongo Garments eri mu kibuga wakati edduuka baliyita mulongo Garments liri ku kizimbe ekiyitibwa Grand Corner kiri opposite ne Mini Price ku basement wansi osanga mulongo Garments tweyongereyo mukwano mbadde nina kenneerabiddemu emabega nga tannava Kampala bamusanga ekiro yatuukanga enju n'agitamwa nadda ku luguudo n'atambula kiro kati paatulo zaali zirawuna nga bwemumanyi bwe zirawuna ebibuga ne bamusanga nga kuliko ne banne ne bamukwata nga haido bo nga tebamanyi nti gwe bakutte muki mulalu atabusa obwongo ne bamutwala mu kkomera bwe yatuuka eyo n'alaga obulalu bwe n'amaanyi n'akuba bayo yasangamu nabo ne bamukuba era Umaru empale okutoba Umaru bamwabya akawago omusulo okutonya tekukyasiba oba naye ng'ebimutabanya bingi nnyo nabulwako wetandikira ne wenkoma bamuteekamu akapiira bamuyamba ne bamutwala mu ddwaliro ne bamuteekamu akaseke n'akakuulamu ebutabika yonna twatuuka n'abulayo kati omusulo guyitambuyisi bamusamba akawago sina kyakukola basobola okajjanjaba ekinnuma mukulu we bwe twali tutandise omujjanjaba kwadda ne bamuttira wano Kasana ndowooza mumumanyi eyali avuga boda Amisi Nyombi eyali avugira wali ku lw'ekasiiso bwe twali tutambula nga tutambulira omwana aterere ate naye bwakya ku makya nga baŋŋamba bamuse boda ne bagitwala Misi teyaleka mwana ne Umaru tayina kati nze essanyu ly'okuzaala lyeririwa bannange lyennina abaana bonna tebayina baana ate gwe twali tujjanjaba naye ne bamutta kubanga Umaru bamutuukako yatuukangawo Misi nga waali nga mwoyo olukumi era bwe yatuuka ne bamugamba muganda we bamuse nagamba kale nze atalina mugaso ze nga nze nafudde nga bwayogera nga basenga basenza Misi ne bamuleka atawe gyali ye mwana gwe yasookerako naye yamufiisa mujja gamba omwana yamuzaala wekka atawe namutuukako emirundi gyonna n'abooluganda lwe nebyototawanasirika ebyo todda namu abasajja abazira baana bategeera nemukule kati beegaana ategeera n'agamba si yamuzaala yagamba yalina abaana bangi oyo tamusala amusala ki olaba batulekeranga ne bwoba nga balina bokka ina natabalabirira n'abasa omulala n'azaala n'alabirira gyali abasajja mwekubireko mu ngalo abasajja muli luno bannange mulinda omusomo butandike kyengenda obakola mujja kiwulira nga toliimu taata ngambye ye nga taliimu kale mama Umaru kati kusaawe no Umaru abeera luddawa Umaru abeera muno mu Kasana era wa mwami oli gwe njogeddeko mwami Kisagala emmanga eyo munne gye yamunoonyeza gy'abadde abeera naye ona amubaddeko ogundi gyani oli oyo afukamidde kwadda oli adda ku ono bw'oli muno mwokolera aze buzi bale kujja kuyamba ku maama Umaru ayogera bw'aba ayagadde ayogera naye bw'agamba kusirika ne bw'omugamba tayogera kasita tokisangako naye bw'oba okisanzeeko ayogera
Mbebazanya abantu b'ekasana bali bamumanyi bagambye bw'aba ayagala ayogera bw'aba tayagala mwana wange bannange sibadde sina gye nnyinza basanga beebaza kituufu okubakubirako mu ngalo bannange njagala ombuulire ebigambo ebiwasobola okutegeerako ng'atandika oggwa eddalu yalina ekintu ekyamuvanga emabega nga kimugoberera bwe yatambula okuva e Kampala ye talina kirala kye yali ayogeddeko nga otannalaluka nnyo oba kye yalootanga oba kye yalabanga oba ekisingakaawo katono okuleka kye yasinga ennyo okuŋŋamba ekyo ekyamujugumizanga ng'atudde mu firimu yeekwatanga bw'ati yayingiranga mu firimu biseera bye eby'eddembe kati nga bw'ayingira ng'awulira ekintu ekimugugumula bwe kiti ng'agugumuka kati ne munnaamulinaanye ng'amukona kamugamba wumalu kiki nga yeegumya ng'agamba awulira kiyitiridde ng'afuluma ng'agenda ewaka leka yalina ekintu ekyamulondoolanga ekyamugamba nga ndowooza okukola tagezangako kwetta nedda wabula nga bw'omusanga agamba maama ng'omusanzeeko ekyogera ng'agamba maama obulamu sibutegeera obulamu maama sibutegeera konze munaikanjiye mama omalindako ono mama alinaani siripanga ani yase naye jangu ombuulire ensonga ayo omumale mujje weebale nnyo weebalire eddala oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange bingi tukyali webiweero byoyinza okulowoozaako nebyotasobola kulowoozaako mama gwe ani yakugambye nti ndi eno ngo mbadde nkuwuliriza ku leediyo nakukubira nakoze yenze yakubira nenkugamba ndi usaidize wa Kyato nogamba keerako ebalekeerako kati ondeetedde Umalu Umalu mulongo nkole ki kwasize wamu munnange n'abatuwuliriza n'abakulaba maani nga gwe omutwe omukulu omwami omutwe omukulu nze zaala Umalu omutwe omukulu nze katwa kato omuzaala naye kakwasize wamu nawe oli maama nange ni maama we oba oli mwannyina nyina wengwa bweŋŋaana okuba maama ndi mwannyina kale kakati ani anaabeera ku Umalu ng'atutte okujjanjabibwa kujja kumubeerako abantu nga 3 nga tuwanyisiganya omu n'abeerayo ng'akkiriza omunaaza kizibu naye era akyali muzibu n'okwambala obwambazi engoye tumuwadde mpe lwampaka ayagala zize zalonda kasasiro ekyakawago kino ekyakawago musooke mumpabule mutukole tutya basobola omukkiriza mu ddwaliro n'abeerayo mu mbeera bweti era ye kennyini asobola okukkiriza ne bwekuba kumira ddagala tabisobola era kyekyatulemesa katusooke tujjanjaba engeri endala eddagala lyebutabika amaze ebbanga ki ng'alivuddeko myaka mingi nga kubanga eddalu lyakamala emyaka 6 si mingi egyo omulalu gwe twatwala exactly gyali 18 nga n'abaana bakuze balaba mulalu namuzeyo ku kyalo nekikuba enduulu emyaka 6 mitono okujjako tuba tulemereddwa bulemererwa naye emyaka 6 giba mitono ne bwe giba 10 giba mitono tujja kujjanja Umalu tujja kwetaagisa ssente nze nja kuyamba okukola ekkubo awatuufu naye obuyambi tujja kukwasiza wamu ng'ekkooti y'amaka ekyandese bannange munyambe bamaama ba Umalu bataata ba Umalu basenga ba Umalu munyambe kukwasiza wamu ng'ekkooti y'amaka naye enzongo wadde wabeera omuntu ajjenga okubabuuzaako nga muntu munyambe bannange bakazi bannange munyambe mu kaseera kano nsaba tusonde obuyambi bwawamu tujjagabanyako ekya Umalu tugabanyeko n'omukadde oli omukadde yasoose aliwa
Mpitireko bw'oba osituka essimu yo gikwata bulungi mumanye ozisula ate ne muzirinyako engatto ne zaatika saba kyonna ky'osigazaamu yaleese ebintu ebikalu mmere y'abalwadde ekintu kya mulongo n'ebirala byo temubireeta tubiwandiika wali ebbali geraageranya kasente kawazze nako oggyeko akanaagula ebintu by'omusomo oggyeko transport wo ky'oba osigazaamu ne ky'oba osuubira okutuwa okimpe ku ssaawa zino abalwadde mbate mangu basobole okugenda bejjanjabe. Okyali ku Star TV program kooti y'amaka obulongo babiri esaalwaga emmanya gange nsaba okutegeeza abalabi baffe mwenna abali wano nti kyetuba tusonza amazima kibeera kitono olumu tukozesaako okumaliriza nga ne transport agenda okujja abalwadde bano gye bagenda okugenda n'okuwera n'atakola ki n'atawera n'olwekyo aba asigaze ekintu kyonna oba omulundi omulala oba enkya oba okwosa enkya waliwo n'olumu ng'obadde oyagala naye nga toyinaawo olwaleero otuweerezanga ku mobile money essimu z'omukyalo ono yazisomye essimu za mulongo esooka tuwandiike kuba sijja ziddamu esooka eri 0772 eri 0776 2 ya kushanita eri 0776 10 11 15 y'essimu yange ey'omungalo essimu yange ey'okubiri eri 0752 10 11 13 ziyitawo ku screen alaba TV alaba program oba osobola okuziraba bama obujjanjabi n'amaanyi byonna mbiyina okuva mu bantu bano be mulaba era mbadde nsaba tubeebazeeko ku gye basonze wali tunaba kumanya kivuddemu. Bamaama bawumalu batamanyi oba olagawa bakojja bawumalu kiddemu negamba obulwadde bwawumalu tebukwata bataata bawumalu ogendeyo mumaaso babaaba bawumalu nali siyina bubaka bwonna wenyinza batusanga nenkozesa omukisa gwa mulongo sibadde mugayava eri omwana wange mbadde ngezaako naye ne bigaana naye neeyanziza nnyo munzizizaamu essuubi nti Umaru agenda kuwona afuuka omuntu azaale ku mwana mulabeko kubanga omuntu bw'azaala essanyu kuba kuzuguza nina emyaka 40 naye obuzzukulu nina 2 obwoli adda ku Umaru akamu ka myaka 4 akalala ka myezi 3 senga kati Umaru yampa abazzukulu abasinga kuba munne naye munzizizaamu essuubi nti omwana wange agenda kuwona neeyanziza nnyo neeyanzege bannange mwebale nnyo mwebalire ddala omutima ogwo kyeyanziza mukwano ajja kuwona inshallah tujja gezaako abamu balwirawo ddala okuwona ate abamu banguwa buli mwalina omukisa gwe naye tugezaako. Abaana bange
banga abasingaano muli baana bange neeyanziza nnyo bamaama neeyanzeege bataata bayita bamaama bataata nange ntegedde ngenda kufuna essanyu mu bukadde bwange buno nkimanyike ntuuse wa maama wange mulongo muyita maama nja kufuna ne wembeera nga wange nange nfuukeko landiroodi tukitwala mu linnya lya Yesu nange mpona okuduulibwa ere landiroodi osinga ekyankakiimu nange nfuna essanyu nange wendiwumula mulongo ne bamubikira kubanga esimu mulongo mweri okolerera kufa mweri mu simu yange mulongo balikuba ne bambikira bagenda kubikira ofa mu myaka 2 mu maaso sijja kuziika naye ogenda kuziika mulongo naye nga mmanyi nti mulongo waalifunira wonna bateekaawo emmanju waali we guli mulumira ng'okujja okulaba abaana nga nange ndyawo kubanga ndifa teri atalifa ndifa ogenda wekka ndigenda nzetongatta bintu byonna ebirimu okufa kulowoozaako bulowooza nenkaaba nakaaba luli ekiro kyonna nga ndowoozeza bulowooza ate kaakati okwogerako akupendulidde programu bwetyo webadde naye neyanzika bamaama omulongo babiri esarwa gemanya gange sula bulungi mweraga